Manya ebika by'emisambwa egy'enjawulo oba obubonero bw'emisambwa egy'enjawulo. Era kino tuzze tukibasomesa lunye okuva emabega era abasinga mukirinako okumanya okw'enjawulo. Ebika by'emisambwa n'obubonero bwagyo singa ofuna empewo mu lubuto oba obunnyogovu mu lubuto, oyo abeera Lubaale Mukasa. Era Lubaale Mukasa ajjira mu kabonero singa ozaala omwana ng'ayina amannyo abiri, n'ozaala omwana n'ajja n'obunnyo bubiri, akabonero ka jjajjaffe Mukasa. Oba singa olubuto lukuluma ng'ogenda kuzaala omwana, enkuba n'etonnya wakati mu kkuluma, n'ogenda mu kuzaala ng'era obudde bwa nkuba, oba mu kuvaayo ng'obudde bwa nkuba, ng'omanya nti oyo Kabaka Mukasa. Empewo mu lubuto agikuba mu bunnyogovu obw'ekika ekyowaggulu. So empewo endala ejjiramu obw'emizimu. Emizimu nagyo gikuba empewo naye empewo eyawukana. Empewo y'omuzimu oyinza okubeerawo ng'otudde n'owulira obunnyogovu era olutiko ne lukuyiika, oba n'owulira obudde nga bwa mpewo, ogwo muzimu. Kuyiwa olutiko, ogwo muzimu. Kati ebika by'empewo byebyo ti eya Mukasa yo ekwata mu byenda n'owulira obunnyogovu mu lubuto munda, oyo jjajjaffe Mukasa. Ekirala, singa olootanga ng'obuukira mu bbanga oba ng'olwanira mu bbanga, emisambo egyo giba gya mirundi ebiri. Obaako obwakiwanuka, obwakiwanuka obwo buba buyita n'obwakibuuka omumbaale, nga olwanira mu bbanga ebintu bikugoba oyita mu bbanga, bw'obuuka guno omutala bw'ogwa ku mulala, oluusi oli mu ntalo wakati bw'obuuka mu bbanga. Ekitundu ekyo kiba kya misambwa gya mirundi ebiri, jjajjaffe kiwanuka wamu ne jjajjaffe kibuuka omumbaale. Tubasomesa ebintu bino mutambule n'okumanya, mulekerengaawo okubuzaabuzibwanga, mulekerengaawo okutambuliranga mu butamanya. Otambule ng'omanyi nti ndiko omusambwa bwe guti, ndiko powers bwe ziti era zitegeeza kino. So olemenga okugambibwa nti oba ddogo oba ki, oluusi nga si kyekyo. Akati waliwo ekitundutundu ky'ebintu ebifudde. Oyinza okuloota ebintu nga bifudde, oba nkoko oba mbuzi, naye ng'olabawo omusajja. Ekitundutundu ekyo kiba kikulaga nti omusajja oyo gw'olaba oyo Kabaka bulamu, akulumira mu kitundu kya bufu oba eky'obwassengalamidde, kubanga bw'olaba enkoko nga nfu kiba kitegeeza nti mirambo, oba bw'olaba embuzi nga nfu kiba kitegeeza nti mirambo, oba bikapa nga bifu kiba kitegeeza nti mirambo. Kati ekikola ekitundutundu ky'omufu oba omulambo, kitundutundu kya Kabaka bulamu mu katundu aka Walumbe. Mu katundu ka bulamu talabikira mu katundu ka bufu, wabula akatundu ka Walumbe mwalabikira mu katundu k'obufu. Oyinza okulaba omukyala nga waali waliwo ebintu ebifudde, oba mbuzi oba nkoko oba mbaata, oyo aba maama Nabinene. Ekirala, singa oloota embwa ng'ekuluma, ekyo kika kya musambwa ogwa ddungu. Kisinziira mbwa ki. Oyinza ogiraba nga nzirugavu oba nga mmyufu naye ng'ekuluma, kitundu kya jjajjaffe ddungu. Buli embwa lw'ekuluma eba erina by'eyagala okulya. Okulya kw'embwa nnyama, awo oba olina okugenda mu katale nga tomaze na kulwala, nga tofunye muntu wadde akkubiriza, n'ogulayo ebinyama n'obireeta n'obyokera embwa oba n'ozifumbira ekijjulo bwe ziba nga ziri waka awo, naye ng'oloota embwa n'ejja n'ekuluma. Okulumwa kw'embwa kiba nti enjala egiruma, ate embwa bw'ekuluma ofuna obuwuka, gy'okoma okulumibwa nnyo ebintu mu birooto, gy'okoma okulwala olumbe olutalivumulwa. Bw'oba obojjebwa nnyo emisota oba embwa nga zikuluma mu birooto, manya nti maaso awo ng'emyaka gigenderedde, ojja kutandika okufiiringa ekyo kyennyini eky'obulumi, naye nga ne bw'otambula mu ddwaliro tebakuvumula.
Banga omusota we gulumye gulekawo obusagwa ate gwe ogenda okuzuukuka ng'oli mulamu. Kitegeeza Magiki w'emisambwa ye alema abantu bangi nnyo okutaputa n'okutegeera nti omusota we gulumye gulekawo obusagwa ate mu birooto by'emisota gikuluma nnyo. Kati ekyo n'okirinda mu myaka awo nga gigenda gikulirira naye nga tokyamanyi nti nalootako ekintu eky'obusagwa nga kinnuma. N'embwa bw'etyo, embwa bw'ekuluma eba eyagala kulya. Ekituntundu ky'embwa bagabula ennyama ewa ddungu, okitegedde, oba okwokya ennyama mu mbuga ya ddungu ogabulemu n'ekita ky'omwenge, ke katuntundu ka ddungu, nti ennyama n'ekita ky'omwenge. Obubonero bungi. Waliwo wano omukyala agamba nti alina omukyala gw'amanyi nga bamuyita Namuli oba jjajja Namuli oba Namuli, naye nti omukyala oyo alabika mu bubaka yabadde alina eddagala ly'akoze. Omukyala ono nannyini bubaka oba omuwala ono nannyini bubaka agamba nti alina ewa jjajja we gye yakulira, naye mu kirooto yalabye maama we Namuli nga alinganga azze okukebera eddagala we yalitadde oba likyaliwo, nga bw'onoga nti eddagala oliroze ku kiro ate n'okera nnyo ku makya olabe we walitadde oba lyakoze. Omukyala ono agamba nti omukyala ono omulogo yagenze okulaba ng'enkoko ze zonna zifudde, ebinyonyi bifudde. Kati mu katundu ako otegeera ki? Oyo maama Nabinene yakubanja ensonga zakubanjira mu kitundu kya Bwaffa kya bwa Sengalamidde. Akati oyo akulaza enkoko enfu, oyo maama Nabinene, akatundu ako kalimu obulongo, kalimu ekitundu ky'omulongo kizza. Bw'oba ogenza okutambuza ensonga mu lubiri lwonna akatuntundu ako obeera ojja kukasanga era bakakunnyonnyole mu nnyinnyonnyola ey'ekika ekyowaggulu. Obubonero bw'emisambwa: Kabaka entambula ye enkulu, ndogoyi oba embalaasi, okuggyako akati tubadde ku bubonero bwa misambwa. Mbadde nno wano bampa kacaayi nga nkyanywamu kacaayi, kakulaba nga akabuuzo ako kabadde kaagala kukoma awo. Akati mu mbeera ezo mulina okwegendereza emisambwa egy'enjawulo. Kiwanuka akuba amasannyalaze mu mubiri n'osannyalala naye nga bagamba nti oleka tolina musaayi ate nga ogulina. Okitegedde? Musookebwa. Langi ya kyenvu ogisanga waggulu ng'oli kansubire nti ono ategedde bulungi, naye nga tannaba kutegeera bulungi akatundu ako aka maama Namuli. Maama Namuli akuyita, ly'oloota omuntu w'enkima aba akukimye. Namuli maama Naalongo ajjanga maama Nabinene. Maama Naalongo Nabinene ye mulogo, fasiti asookerwako. Ly'oloota omuntu akuloga nga mukyala oba olaba maama Nabinene. Maama Nabinene yakuliramu kituntundu ky'okuloga era yajjira mu bakazi baka ssebo, abakazi baka bakitammwe abababonyaabonya ne babakaabya. Era mu bubaka bw'ono omukyala alina walabidde ng'ali ku ttoto mu nnyendo naye ng'alinnye ku ttipa ya bbulu naye ng'evugibwa omusajja n'omukazi. Kati omanya ddi nti lubaalewo akutemedde?
akati mbadde nkyamira kacaayi anyi we mba nsomesa wano akacaayi ko kabasuwa ddiiru wano kati mbadde nkyamiramu. Omukyala ono aga nti ng'ali ku ttipa ya bbulu ng'ali mu bifo by'e Masaka ebimu mwe yabadde mu Masaka ng'ali ku ttoto mu Nnyendo. Omukyala ono agamba nti omusajja n'omukazi badde bavuga ttipa eyo no n'agibuukira emabega. Okitegedde? Katundu ako kategeeza nga lubaale bw'anaabako gy'akulagirira oba gy'alina ebibye. Okay. Kati nnoza kansubire nti munnyikidde. Yes. Okulaba kacaayi wano. Okay. Ono omukyala ndoza ke mukomye wano ntandike omulala. Kamukomye wano za ntandike omulala kubanga amakulu ge gaweddeyo. Bamubanja kukola ate bamulagiridde ensonga ze zijja kuggweera mu Masaka. Kwe kulaba ttipa eyo eya bbulu ng'agiriko ate n'agivaako ng'atambula ngeri. Kitegedde? Bw'onooba otambuza ensonga zo kugenda ewa Wannema kujja kubeera mu bwangu nnyo wakati nga wakazitandika so si kulaaliza lugendo olwo. Okay. Weewaawo yenze Omulangira Jjuuko mu Nnabuddu.